mu nteekateeka ya Katonda ey'amaka ge gateekwa okusooka. Era singa tegasooka tegayina buwangaazi. Singa ssente zigakulembera, singa emikwano gigakulembera, singa emirimu gigakulembera, sifuddeyo gwe kyotwalanga kikulu. Naye kasita ekintu kyonna kikulembera amaka gaba tegakyalina buwangaazi. Yensonga lwaki tufunye amaka mangi agafudde abantu nga bagenze ebweru. Okujja nga mwakkaanya nti mukole ekyo naye mulimu abafubutuka obufubutusi. Waliwo omukyala abeerawo ng'alinda akaana ke katandika okuyiga okulya omuceere. Kuba kati kayonka buyoosi nanga nti kankalinde kayiga okulya. Olukajja ku mabeere bapapa abeera ng'enkoko esudde omwana. Essimu agikuba ali Abu Dhabi. Taata Seeka natuuse. Musajja abuuza watuuseewa. Twatuuse bulungi. Kati abantu bangi bakoze neglect. Era many homes are struggling. Bino byenjogera leero tebina taking a toll. Naye njagala mbategeeze. In the next 10 years. Okukola nga kuleeta abafumbo okuba distant. Tugenda kubeera na many broken homes. Abasajja bagenda kudda nga bakyala baabwe babazaalamu dda abaana abalala. Waleka babiri osanga ali mu bana. Nomugamba nti ataawo bawanta denze nkole kimu naye tandikiraawo. Naye kye ngamba kye kino ndi Katonda yakimanya ti prioritizing nkulu. Naye mbanga munaakola ekyo muteekwa okumanya kye musoosowaza. Ekyokubiri Katonda yamanya nti obufumbo bwetaaga bumu nga bw'alina Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu awatali bumu obwo era teganywera. Ekyokusatu yamanya nti obufumbo bwakubeerawo kiseera kyonna. Ababulimu bamanye tibwe butabeerawo kiseera kyonna tebulina mukisa gwa kuwangaala. Waliyo abantu abayingira mu bufumbo naye nga tebalina kirowoozo kyonna nti bwakuwangaala, naddala abavubuka ababuyingiramu kati. Abaana abawala bayingira, waliwo gwe nasinkana awamu nanga nti musumba nze njagala relationship ng'erimu vibe. Koze ng'erimu vibe. Kyeki kuba ffe twakwanira vibe tebyaliyo. Oba ffe twalina ki nange simanyi. Naye ng'erimu vibe, konze vibe. Kinanga ntaku zino tukyayingira mu relationship kumala biseera. Mbwate mbagenda kuwasa ate bufumba ate mugende ewasenge ebintu bikyatukolera. Obufumbo soko buteekemu ebbugumu awo. Kale bwe tumala okubuguma ffenna ntandika okuulinga ng'otandika okwogera ku by'okukyala mu kyalo. Kale bano bayingira ekiru nga si bakukibeeramu ppaka. Abamu nga bakukimala mu myaka 2 abalala 4 abalala 3. Naye obuwangaazi bw'obufumbo bwa bbanga lyonna yensonga lwaki babuyingiramu nga balina ekirowoozo ekyo eky'omubiri ogumu baba bateekwa okulwana buwangaale era bulwewo.